Ngemu ku ngeri y'okuzza Buganda ku ntikko, Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza nti ebyemizannyo lye limu ku bo Abaganda mwe balina okuyita okulaakulanya Obwakabaka bwabwe. Mu mizannyo Katikkiro gy'anokoddeyo gwe muzannyo gw'okuvuga amaato gwagambye nti gwali gwa ttumu nnyo mu Buganda era bw'atyo n'abakunga okugujjumbira. Katikkiro okwogera bino abadde atongoza olukiiko olutesitesi lw'empaka z'amaato ez'omulundi guno ku Bulange Mengo. Ku mazzi ffe Abaganda twabeerako dda n'okuvuganya ku mazzi kyadda mpozi okwenkana Buganda bwefaanana. N'olwekyo omuzannyo mukulu si kufuna bufunyi bawanguzi, si kuyamba bavubuka kutumbula bitone byabwe, naye n'olw'okukuma ennono yaffe. Era kyemuva mulaba nga Gabunga asooka kuwungula Ssaabasajja ng'akabonero akatongoza empaka ezo ku lunaku olwo olw'empaka. Okusinziira ku minisita w'abavubuka okwewummuzamu n'ebyemizannyo Mengo Oweekitiibwa Nolese Kabembe, ku mulundi guno basuubira amasaza agawera ddala 18 okuva mu Bwakabaka bwa Buganda agagenda okwetaba mu mpaka zino. Amasaza gonna 18 geetaba mu nteekateeka eno. Mwaka oguwedde bannaffe ab'e Bugerere be baalya empanga. Mwaka guno tusuubira banagezaako okunyweza n'enkakasa Ssebwanata ne Kaggo we bali nabo ekikopo kino bakikolerera era bakyagala. Mu nteekateeka eno tuli bamalirivu era nga tuli banywevu okulaba titusitula ku mutindo okukira ku mwaka oguwedde. Ssentebe w'olukiiko olutesitesi lw'empaka z'amaato olutongozeddwa Inginia Ben Misagga ategeezezza nti basuubira okuteekateeka bulungi empaka zino ezinayamba okuddukanya enteekateeka z'Obwakabaka. Tulina okumakinga sure nti sipooti eno eva kusanyusa obusanyusa wabula n'egenda mu drive y'okukola ssente ne tusobola okuleetera mu ggwanika lya Buganda ssente. Zino zigenda kubeera mpaka za mulundi gwakubiri okutegekebwa mu Bwakabaka bwa Buganda mu mulembe omutebi. Empaka ez'omwaka oguwedde zaawangulwa essaza ly'e Bugerere. Empaka zaakubeera ngenda kuz'omwezi 4 omwezi ogwokubiri ku mwalo gwa Kabaka ogw'e Mulungu era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yasiima okuziggulawo. Brian Katende mu byemizannyo, KTV amalindirire.